sitira nnyo kwagala kuwa bantu ku social media platform wabula nina omwami eyakoze ka video nga voola omukyala eyekoledde emaali ye n'atandika omujolonga njala kugamba gwe mwami gwe kano bakakuweereze bamanya gwe Kibedi Cox sali saara kulyogera kubanga toyina nnyo kyamaanyi kyoli just kubera ku social media kwogera bigo bitakwatagana nga paleza mukamu 7 lero njagala nkuwa ekigwalo kino kyolira bulungi mukulu Kibedi Cox ekitufuula abasajja kubeera buvunaanyizibwa era ekitufuula abaami kubanga tuyina family zetulabirira ate ekikufuula omusajja kwe kubanga osobola okuyimirizawo family naawe kennyini era ekikufuula omusajja ge bayita amaka wabula ngera kutegeeza bw'oba toyina byakwogera ku social media njagala weewala okwogera ku bantu bakituyita personality z'abantu nga balina kye bakoze wagina achievement ate ekizibu kye muyina temuyiga era temwagala kutegeera siggo wandibadde oyimira mu bigere okutandika okussa omuntu wansi alina kye yeekoledde imagine gwe nga toyina kyoli kintu kyolina mu bulamu bw'onoza zessaati n'essimu gy'okozesa ne wootuulaawo pozi ne social media platforms zo z'olina lwaki njala twala mukisa guno okwenkalejinga abakyala mwenna gye muli n'okubasanyukirako nti mwebale kola temugwa maanyi tebaayo omusajja yenna akumala mu maanyi nti teweezimbira nju nedda abasajja bangi tebasobola kukola era tebasobola kwezimbira wotuukira okulanga omusajja ayaayaana bamuwase ng'ate yandibadde awasa kitegeeza nti kitegeeza nti embeera evudde embeera beevudde embwa bweyotera omuliro ng'etuuse obakalirira lumonde kati mukulu gwe njala kutegeeza ebigambo biri wammanga wakuteeka video n'orecordinga ng'oyisa olugaayu mu mukyala yeezimbidde amakaage ag'ekintu ekikulu kubayita Rebecca Agaba n'ogamba simaya maze emyaka 3 ku kyeyo alyoka azimbye akayumba abantu bingi so binyiwayogedde bingi sitira nnyo kwagala kudiscussinga personality z'abantu naye mu kigulalo gikyanjala kutegeeza eyakusinze aba yakusinze musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu bw'abanga omukyalo yasobola okuzimba amakaage era ng'ali well established omukerera ku Gola Moses bamumanya alina buli kimu kyayagala bulamu bwe wandibadde omuwa bw'ekitiibwa kubanga mukazi si musajja kati gwe omusajja atalina kyoli noyagala oteeka omukazi wansi mulekeraawo okuteeka abakazi wansi kubanga mu abasajja mwasula obuvunaanyizibwa bwammwe abakazi ne batwala obuvunaanyizibwa bwammwe kati gwoddira ku mukazi n'otandika omujerega ng'ate gwojerega akusinga asobola okukulisa ebbanga lyonna muganda wange mba nkusaasidde 1 emyaka gy'olina tugimanyi gya ntondo kyekisooka ekyokubiri toddanga mu bulamu bwo n'oddamu okulinnyira kye bayita ekitonde ekikazi lwaki gwe tomanyi ne bagula trip ya musenyu tomanyi ne bagula trip ya mataffaali tomanyi ne baliisa baana ate era tolina mulimu gwokola naye omukyala gw'omanyira ali well established alina kampani azimbye amaka agatali gamu agwalabyeko kasammambiro abakazi bangi balina ssente naye basirise owulidde bulungi nnyo kati mulekerawo okumanyira abakazi tubayenkalejinga mukole mweterewo ebintu byammwe kubanga eno ensi bw'ekyusa envubo ensi bw'ekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa ngenda kukazanyako eddakiika B akantu kano ke yayogedde then ndyoke ngende nzigalewo ekigulalogi kubanga ajja kuba ategedde kubanga abakazi kye bayita abakazi ennaku zino abakazi bakola ssente zaabwe kati nze ngenda kusanga gwe omusajja omukulu ku myaka gy'olina please wewe ekitiibwa va ku bakyala abakoze ensimbi zaabwe beeyagale gwe byakulema bo babikoze era kijja kuba kibi nnyo okweripa ku muntu nga yakola ssente ze nga gwe zimu olomba nnombe abatalabe katambi kano kaakabazannyire kaakano wano yalonjinze akayumba bannange bannayuganda mweteekemu obuntu mutuulengako abantu wamu mubale mukuba kyeyo walonkinze ennyumba first of all njagala kwebaza okusobola okubeera ng'omaze emyaka gyo 3 ng'oli ku kyeyo n'osobola okujjayo akayumba 1 kasooka kukwatemu awo bw'obanga okola statement endala ng'ogenda kwogera ku personality y'omuntu olina okubeera accurate 1 wagambye nti omukyalo ono amaze emyaka 3 ku kyeyo era kwe kuzimba ennyumba eno
genda okebera omukyalo no ku profile ye olabe emyaka gyalina. Genda ku profile ye ku Google omanye emyaka gyalina. Kubanga already wagambye nti amaze emyaka 3 ng'azimba ennyumba, ekyo kikyamu. Gwe wagambye nti alina emyaka 3, emyaka gye mituufu giriro dda kuba tannaweza myaka 5. Bw'aba alina emyaka mingi nnyo ayinza okuba alina emyaka 4, ayinza okuba alina emyaka 4. Oba 43 bw'atyo. Kati bw'ogambye nti amaze emyaka 3 ng'azimba ennyumba, that is wrong. Already information gy'owadde nfu. Already information gy'owadde nfu ku profile y'omuntu, ekyo kikyamu. Naye omuntu yandiyagadde okumanya gw'olina emyaka emeka era ki ky'olina. Kale ennyumba agizimbidde emyaka 3, gw'oli myaka 5 plus, ki ky'olina ng'okyapangisa? That is a good question. Ono ennyumba agizimbidde emyaka 3, gwe ali myaka 5, olina ki ky'olina okyapangisa? That's the difference. So bw'aba akusasudde kwogera bitakwatagana ku mukyalo n'abakyala abala balina ssente zaabwe, please mufune ebyokukola, mugende mukole, muve mu wolokoso. Omukyala yenna nga akola nga yeepangisiza, yeeriisa, yeeyambaza nga talinda musajja muwa mbawawe ekitiibwa. Omukyala nga akola yeepangisiza, yeeriisa oba yeezimbira, toddamu kumwasamizaako kamwaddo mmusaamizaako omumwa. Ebizibu by'abakyala bingi naye abakyala batandika okukola ne bebeezaawo. Ndi munyiivu nnyo lwakuba nti nina information njala okulirizinga nandibadde nkuwa video namba. Temuddamu kumanyira bakazi. Mutemumanyi kye bayita abakazi mbeera gye bayitamu okutuuka kye balina okubeera. Naye gwe omusajja omukulu tolina ky'olina ate omanyira omukazi alina, gw'olowooza oyimira otya okwogera ebigambo ebyo nga mu nsi ng'ensi ekulaba. Muve ku bakazi abalina ssente zaabwe abeekoledde. Gwe omusajja ovunaze owaakulema toddamu kumanyira muntu yenna gwe bayita mukazi ng'alina omulimu, akola, yeeriisa, asomesa abaana, nga yazimba n'enju. Kabeere mukazi kyo toddamu kubanga tosobola kuyimirira mu bigere bye. Era video gye wakoze gi deleting, otherwise wakava mu komento naweza myezi 6 bayinza okukuzaayo olwa statement gye wakoze. Saagala kuwa budde, njagadde kugamba nti eyakusinze aba yakusinze. Bw'aba akusasudde kukola malisi walumbye bakazi, wandibadde olumba ffe basajja banno. Ffe tusobola okwennyonnyola ne tulumba mukazi ng'alina kye yeekoledde. Lwaki ngenda kijja mu lufumo olugamba nti akezimbira tekaba kato, akezimbira tekaba kato. Ekigula lugi kino nkikoze olw'ensonga eri abantu abagufudde omugano okunafuya okussa wansi abantu abalina kye beekoledde. Wattu nga ye bw'omubuuza kye yeekoledde ku myaka gye nga talina kyasobola kukulaga nga matama ntengo. Kati njala kuteekisindika ekigula lugi kino kigende eri ba haters mwenna, naddala abasajja abagezaako okuteeka abaana ab'obuwala oba abakyala nga balina kye beekoledde nga mugezaako bateeka wansi. Sitira nnyo kwagala kuwa bantu ku social media platform